Weewaawo tukomyewo nenga nkujukiza gwe omukyala omwami wamu n'abaana muli waka tuli mu luwumma lubadde luwanvu naye gwe togenda kuddayo ku ssomero olw'okuba tewaliwo ssente zikwongerayo. CS a School of Decoration weetudde okuba nga tukusomesa okutimba okuteekateeka emikolo okugibala ate munnange n'okumanya events planning kwe kugiteekateeka. Jangu enateete ku Kanya Plaza obeere ng'ate ofuna services zaffe. Nze mwennyini nze nannyini ssomero eryo n'olwekyo gweyagala okwogerako nange ku byakusomesa. Enamba y'essimu eri 0700381764 naye eri ku WhatsApp osobola okunfunirako ate n'obeera ng'ombuulira kiki kye weetaaga service nyingi aze tugaba mu CS School of Deco naye nga tubagamba mujje ate tubeere nga tulinako ekyenjawulo kye tugatta ku society mu bufumu. Ddala ffe abakyala obeera ewaka ng'oli awo bubeezi oli kimuli kyalooza tolina kyogatako ku mwami ajja kuleka wanoonye siteera amanyi okuyiriba n'ekyo jangu obeere ng'olinayo ekyenjawulo ky'olina mu bulamu bwo. Ennaku z'omwezi nga 14 Valentine posta eyo gy'olabaawo tugenda kuba ku Canadian Hotel jangu n'omwagalwawo abantu bangi abagenda okubeerayo aboogezi era mbasuubiza omukyalo oyo tugenda kubeera naye tulye ku bigambo bye physically ng'ayogerako eri abaana abawala mujje tebo ya mitwalo 12 ate ordinary emitwalo 2 gwe bajja kwegulira ebyokulya byo n'omwami wo okwata 12 n'ogisasula oyikako emmere olinako wine olinako bandi of course bandi egenda kubanga eyimbira ffenna tulinako n'omuyimbi ow'enjawulo surprise ayimba laavu n'olwekyo mujje tuze omukwano obujja love is beautiful batugamba atugambye love is beautiful but it's you and me to make it beautiful. Baniriza nkomyewo emboozi ennyumire y'omukwano the way you talk about marriage oyagaza omuntu obufumbo. It took you how long to decide okufumbirwa mwami wo? It took me about 4 months. After you're dating, you've been dating? Yeah. We were still dating and I started thinking about it. You started it first? I don't know if he was thinking about it too, but... Okay, okay. Yali yakyogerako. Ng'akigambyeko. Tujja kuwasa yagamba. Twabe batugamba. Mwamufuna ebigambo bya njawulo ku ffe. Twabeeranga mu discussions anyway netukyogerako. Naye nga tesinabeera nnyo serious. So nentandika okyeteeka mu mutwe gwange nga neebuuza omwami ono ye mutuufu n'asobola okusetolinga naye anaabeera omwami omulungi. You weren't in any relationship by that time? No, we were dating. No, okay. Wait olinawe bala bonna ng'osazeewo nti ono? Yes. Tetukwasaganya obeerayo no. Nalina oyo naye nga still nina okusooka okukirowoozaako because nali nkyalina chance esigala nenonda omulala naye nembeera nga nkirowoozaako. It took me about 4 months ng'omwami mukambwe nga mutya naye nga nina okuguma so nagendanga ne nkiyite nta mu Luganda neegumya nga nina okwegumya manye nti kati kyeŋŋendamu bufumbo. Naye nga walaba dda nti mukambwe? Yes, nga mukambwe nga mutya. Obanga it's just principled? I don't even know because sikyabulaba obukambwe kati oba bikyali gwakubika amaaso. Simanyi oba ddala yali mukambwe oba nze nali amutya. Some men abasajja abamu ndowooza bambala character ezimu okulaba oba omukyalo ddala y'oyo. Oli najja ng'akulaga nti nze siina kyendi wanting to see if you after things. So kati anyway nga bw'ogambye nti ng'ayagala kupima alabe. Of course one day yantuuza neyeefuna nti tagamba nze but nga abalaabalamu awo yali salary earner by then ng'abalaabalamu kakati nfuna ssente bwe ziti spendinga bwenti kitegeeza omwezi nfisaako emitwalo 10 kati mu bufunze ng'ayagala kundaga egyo emitwalo 10 tegisobola kulabirira maka naye nga mulaga nedda mukwano tujja kutetenkanya kuba nange nali nkola by then kati tekiki nagambye nti buli we munyumya emboozi naawe olina okweyingizaawo omulaga nti tujja kiyita amagenda kola business tujja gikola business tujja gikola gitandika oba bw'oba nga tokola mulage nti osobola n'okugikolamu. Yes. So
kyantwalira akaseera paka we nasalawo ne ngamba kangende neŋŋuma nenyingizayo ebigere byemita kangende noono. So after he told you gwe wadde nomugamba it's okay, I'm ready for marriage? Twatuula bwe yammala okuŋŋamba nensooka nenkirowoozako then nemugamba okay ngenda kujja tutandika okubeera. Ne bakuproposingira? Anti ffe twagala propose abantu bakuŋŋaane. Gwe nga tewanyumirwa nga ffe tugenda nyumirwa. Tebamuproposingira naye nanyumirwa kubanga nali mwagala nnyo. Yes. So just okuŋŋamba nti jangu tubeere ffenna. You just went before the ring? Yes, before the ring. And the parents were okay? Very okay. Wow. Tulinda mpeta, tulinda bichi, twekwasa obusonga. If a person is serious with you, please go and start a life with this person. So if you look at her, she's telling atubulya story entuufu ey'obulamu. Saka nte bantu bagenda tugamba bitali bitu. Be batalimu ndete wano basenga batulimbe nga bossi bafumbo. Tufuna abantu abali mu system batubulye batugamba bufumbo bubi. Bubowa. Marriage is boring. It's always the same. Matoke na nyama, mjanyawe na mchere, kaunga na bijanjalo. It's obufumbo bubowa bwoba osazeewo bubowe. Nze ne partner wange. Yes. Naddala omukyala. Yes. Kino kyo abakyala naddala ffe abakyala tu playing a part nene nnyo mu maka gaffe. Ate abaami sanyusa mukyalawo asanyusa amaka gammwe. Kaddemu mu luzungu n'abalugezi bakategeera. Sanyusa mukyala zoko ndeka wano kamera nduwa. Sanyusa mukyalawo omukyala wa sanyusa amaka gammwe. Because abakyala ffe tumala obudde obungi n'abaana bano. Abakyala ffe tuteekera waka. Omwami togenda kukola ssente ogatteko n'okutetenkanya nti leero tulye kino tulye kiri beerako wookoma. Omusajja. Yes. Gwe kola ssente. Yes, you have a right to tell me nti njagala tulyeko ku kino. Yes, that is very okay. Naye buli lunaku day in day out nze buba buvunaanyizibwa bwange okutetenkanyiza amaka gano. Mu kutetenkanya si just kufumba mmere gye tunaalya naye nsobola ogamba nti eno weekend teri kufumba tugenda waweeru outside abaana ne bagendako ku bouncing castle bane mayimbateka wajjaja ne mugenda byammwe abaana bali part of the family tubateka wajjaja tusobola ogenda n'abaana baffe ne musalawo nti kuolwo mugende outside ne bagendako ku bouncing castle namwe ne mutula wali ne munyumyamu ng'abaagalana ne mu creating a moment. Baddu abafumbo oza bakyalina obudde obwo nga ebyetaago n'emirimu bibatutte nnyo. Emirimu mingi nnyo, obuvunaanyizibwa bungi nnyo, naye ekintu ng'okyagala you create time for it. Kubanga bingi nnyo ate bina togenda bikola obimaleeyo. But your family comes first. Okay. Actually after God, family comes second. Yes. Okay. So toyinza kudinayinga banno chance nti kubanga ogenda ku mirimu kubanga because yegwe gwe balina tebagenda kufuna mama mulala tebagenda kufuna tata mulala. So biri ebirala newankwadde tubikola but always think about your family. Yes. Otwagala ku thinking about family ne love okuba nti ebo tukyali awo twagala tubikyuseemu. Omuntu ayinza kuba nga bafumbirwa naye ng'ava ewaka nga bw'avuddeyo ku makya taddamu kubirako ku mukyala we amukubira either waliwo Musana kukobera mukologo y'omwami oba ey'omukyala nga tebeekubira almost mwezi mulamba anase omwana mulwadde sanyaze gaweddeko nga z'ensonga ezimu ezikubisa amasimu abantu bana ababiri. Kakati omwami n'omukyala ensonga enkulu egenda okugumya amaka gano nga tuvudde ku kwagalana is communication. Mutuule wansi muteese ku buli kimu kikyoyagala. What turns you on? Ofuna kyenkana ki? Weetaagawo obuyambi? I like this thing of King Arthur, a round table. Yes, true. Sit down. Muteese nti nze nfuna zino nze nfuna ziri. Bwe tuba tuleese buli omu savings z'omwezi tusobola okukola kino. Bwe tuba omwezi guno oba up to June maybe tusobola okuweza kana akasente tukakolemu kino kigenda batuusa wala nnyo because this is your partner for life.
ne bw'oneebuzaabuza n'ogenda mu bbaala ono gw'ogenda okubeera naye. One problem I think etutawaanya nnyo generation, we have seen people start with people from zero. Once they reach somewhere, these guys forget the rest of how the way they began. So at times I think it's about we only scared tuli mu kutya buti tulisobola yagala weggulirewo omuntu omulage nti munaye ku mmeeza nyina w'etaano unagambe nange nyina w'esatu tuzigatte omunana tubeko kye tukola naye ndoota tugenda bikola ate amala ate abalala bajje babyenjoying. That is our greatest fear, by the way. Kyova oluusi abakyala bamu bakola n'azimba obuzigo bwe ng'omwami tamanyi. That is our greatest fear in this generation. Okay, I understand that. Era kiruma. Naye number one is Katonda takola nsobi. Gwe buli kimu kikole na mazima na bwenkanya. Ye Katonda gyali asala empaka. And ng'ovudde ku Katonda. Omwami bwe mwawukana. Togenda kufuuka mulema. You still have your hands and legs. Okyasobola okukola. Oshegeera. Ate omwami ono tuyinza oba yes tuvudde wala. Ne tuzimba kabbangalo kaffe. All of a sudden nolowooza nti nkaddiye n'ofuna omulala. Oyinza okundekawo oli n'antwala ate nga ntwala mu kalina. Oshegeera. So omwami bw'aba akuleseewo, it's not the end of the world. Ayinza n'obanga akuwadde ekkubo likwongerayo. We have seen girls abesse ku TikTok olw'omukwano. We saw a couple late last year. It was around Boxing Day. Abaana betta. Omwana yetta omulenzi be batyo. We have seen a couple omwana yeetuze recent bamuyita Master of Tears ku TikTok. Relationship issues. I think abala balina omanya nti omusajja baba akukyaye si enkomerero y'obulamu bwo. Yeah, tell them that. Of course, and omuwala okubeera awo n'okaaba nnyo, that's having low self-esteem. Like, I'm beautiful, I'm not lame. Yes. Kati gwe bwondekawo, it's your loss. It's your loss because nze nkyali mukyala mulungi ate nkyalina emikono gyange. I have my brains. Just know ngenda funa omuntu akusingako. Era sisobola nakuddawo nenkaaba nti banaye omusajja ndeseewo. No. Sisobola. Manya bumanya nti gwe wondekeddewo kitegeeza Mukama alina ekisinga ku ggwe Because he has better plans for us. Yes, he has better plans for me. And he didn't bring me from far just to dump me. So mwami bw'oba ondeseewo, it is your loss, my dear. I love the smile. That guy is smiling. A smile for the visitors. Anyways, what is your greatest fear in marriage? My greatest fear in marriage. Tongamba losing your husband. Don't. Tongamba chendowooza. Abakazi abafumbo mugende mutweragirako ne tugamba naye bannange. It is, yes. It is. That is the greatest fear in marriage. Yes, it is. Sente. Nze nakula nkimanyi sente mugenyi ajja n'agenda. So sisobola kukeera nkya nennoba oba nennakuwala because I've lost money. No. Abaana, I love my kids so much. But you got them because of your husband. Batusanga babiri. Bajja. Yes. Ate tusobola okuleeta akalala nga tuli babiri. Wow. So, okay, that is good. Nemba wakimanyi nti omwagala nnyo bw'otyo oba just tukola bya show? Akimanyi era ne bwentambula n'endagawa teyeeraliikirirako wadde. How often do you talk to your husband in a day? We talk a lot. Twekwasa n'ensonga ezitaliiyo just twogereko fembi. Of course si muntu wakutijja nnyo. And by the way abakyala abaami ba bika bya njawulo. Tulina abaami abatijja nga ye kyekikula kye. Then tulina abaami nga ye tatijja. Nga you just have to feel it. Yes. Nga tagenda kera kugamba mbu you look beautiful oba banange tudde wat nga tagenda bikugamba naye ate nga mu mutima akiwulira. Yes. So oluusi twemulugunya nnyo omwami nze tankubira takola. So my husband tatijja. So it's always you to do your duty as a woman. No, it's not actually me always. Obwolumu naye ankubira nange obwolumu mukubira. But ne bw'aba tankubidde nze mba nkimanyi gy'ali andowooza. Kati mukyayogera buli lunaku? Yes, buli lunaku totulimba. How long have you been married? 12 years. So 12 years mwekubira buli lunaku. Tubuuza aba Airtel ne MTN babuuze. Bajja kugamba abo baatutama.
Anyways, omukwano gunyuma era gwatagulimu simanyi kiki oyinza kugamba ku nsi kuno ekiyinza okunyuma. Mukwano kye kintu ky'obeeramu n'owulira ng'ensi yonna ogiyina mu ngalo. Tulina eŋŋombo towayinza ndi mukwano gavumenti sigiyinaako buzibu lwaki. Love is very jolly, love is everything, buli muntu kyandibadde alozaako naye ng'ofunye omuntu oyo soulmate oyo gwe like that person wo binyuma nnyo nnyini ddala. Atunyumyamu emboozi ey'abaagalana ate ey'omukwano lwaki tusembedde Valentine lunaku lw'abaagalana gwe jangu ku Canadian Hotel wali mu Kisenyi bayitawo mu Kisenyi omwami atunda tiketi bayitawo batya sebayingini yaddu Kaguje Road nyina tiimu nnene tiketi ziremereddewo Kaguje Road waliwo Canadian Hotel mu Joyce Red Carpet Event ababaddeoko ku event za Eleniel Valentines mumanyi ebibaawo mujje. It's going to be fun. Atune ba sponsor abenjawulo manyi batuddiza ne batuwa hampers, kiss condoms ne tuwa ebyokukozesa ne batuwa ebikopo n'olwekyo mujje tunyumirwemu akapo emitwalo 12 ate single mitwalo 2 bwegiti naye gwe bajja kwegulira ebyokulya wojja ng'oli wekka osasula emitwalo 3 mitwalo 6 n'obeera ate nga naawe ofuna ebyokulya bye tugenda okuba nga tugabira abaagala. It's going to be a beautiful evening. Tulina live band, tulina aboogezi ab'enjawulo ate gwe jangu watalina mubeezi lwaki bagenda tuteekateeka ofuna otya omubeezi weteekateeka otya bigambo kibyogera n'omusajja agenda okuwasa nga muli mu courtship tulina bagamba kiye bannaye nga tweyabya abaami tomugamba kyatateekeddwa kumanya nga kiriwa tomugamba nnyo ekirala bw'omuba mu courtship ebintu byandigenze step at a time. Like temutuuka nga ye date yammwe esooka n'otandika kumunyumiza ffenna oba olaba twakulira ABCD oba ffe boolaba tubeera muyenga oba nze gwolaba ninayo akaana oba tomugamba nti olina omwana ku first date. For what? Si ye taata w'omwana amwagaza ki? Tabikubuuziza nabbikubuuza. Njagala just mwegulira amanye nti ze di red and kuwasa. Bw'oba weeyogerako ggwe nga ggwe omuntu eby'omwana tebirina we biyingiriramu. Okay. So you don't tell a man in the first date you go with him n'omugamba munayinza nyinayo abaana 3 nazaala bwemu ne taata we. Omwami muwa akadde akumanye bw'anaakumanya wonaatuukira omugamba nti nze n'ogolaba ninaye akaana kange ajja kutunulamu agambe naye okusinziira ebbanga lyemmulabidde omwana ono tayinza kunnyimiriza kwagala mukyalo ono naye mubaamu abaami nga ye already ali biased kasita awulira nti olina omwana jjukira aba takutegedde nnyo kati kasita omugambirawo nze nina omwana nga yeetambulira naye bw'aba akutegeddeko bw'omugamba nti nina omwana agamba omwami ono rather omukyalo ono mukyala mulungi mugezi mukozi eky'omwana tekiyinza kunnemesa. So ebintu bitwale step at a time and ne weba oyogera nnyo weefugeko tomugamba buli kimu oli mu courtship weefuge toyogera nnyo let your heart speak. Bw'ona ayogera ennyo emitima gyo tegijja kwogera. So give chance to your hearts because they speak louder than omumwa. Okitegedde omumwa gusirisa omutima gwogere. Let's talk about relatives, family members mu bufumbo ne relationships. Do we need them? Yes. How much do we need them? We do really need them. Like very much? Yes, very much. First of all, we need them because we mufumbira bafuuka family. Kyaka abantu babaawo baagala nnyo balungi kirabika. Sagala kujajinga abantu and personally I'm a people person. So abantu abo tubeetaaga because baba bafuuse family era buli kimu ekigwawo baba balina okumanya. Secondly tubeetaaga olwa social capital. Nti omwana wo omuweerera yes but you don't know what will happen tomorrow. Kati ngaffe toli mutabani wa Museveni toyina offices ogenda kuweramu baana bo mu mirimu gy'okoma okugaziya sako yo gy'okoma okucreatingira abaana bano opportunities. So you need them. Ate toyina kyofiirwa kubeera nabo bw'aba si mulungi tomugendako nnyo but gwe muwe smile mulage nti I'm here and I'm your family and I'm here to stay. Toyina kyofiirwa. Telling abazadde b'abaami baffe the in-law side obagamba ebize biri mu maka gaffe
abakyala ffe tulina ennyo omuze. You report your husband to the parents oba to your parents. What is better and why should we report our husbands eri abazadde baabwe oba abazadde baffe? Nze ng'omu sikiwagira era sikikolanga nako. Really? You've never called your in-laws nomugamba maama nazaala nze mutabani wa sikikolangako. Nze okukubira maama ku nsonga ya mutabani we maybe nga nnyina kyemusaba kyemunnyonnyola ye kyatanategeera nga njagala maama ayongerezeeko eddoboozi tumunnyonnyoli. Like atugeze twagala kugula ka politika lyawo naye ye talyagala katagambeko maama amugambe munnange gundi kyagamba kituufu amunnyonnyola omugaso gwakyo. That is when our mom comes in. Naye nti twenyizizza ye kennyini gwe ndoopera teri mulala. Omwami? Yes. Find the right moment w'osobola okumugambira ekintu ekyo. Ayinza okujja n'akunyiiza muleke ayombe gwe sirika atuuke saawa ye omukadde akwasiza ku mmere ye atuuke omukadde akwasiza ku mmere ye atuuke saawa ye ng'akwetaaga naawe osooka omudoobyemu olyoke omunnyonnyola omugambe nkitegeera kye weetaaga naye jjukira wakola bwoti ne bwoti n'eddoboozi olikyusa n'okolamu ekyejo bebi n'omujjukiza kye yakola n'omunnyonnyola sikyagala. This is what I want. Bwe tuba baakutambula mu mirembe do this for me. Oba kale bwe mba nsobezza find a better way okumbuulira like okumboggolera maybe mu maaso g'abaana tekinyuma. So mmwe kennyini yemmwe kooti yammwe naye wonaabisindika ewa mulamu wo nga naye abyongerayo w'omulala n'omulala ng'abyongerayo kati mutuuka ekiseera nga mwafuuka kisekererwa. Babalabalabi kunyuma ne mutambula naye nga musekererwa. Let's talk about bannaddiini being nti muba bagatte babateeseteese mugenda kufumbirwa otuuse mu bufumbo. There are challenges in marriage and you're like you know what, this is too heavy for me, I need to talk to someone. Oba osobola kubanga bannaddiini bo balyoka okuba tubagambako ku bintu byaffe oba nabo tubaleke tubyemalire. If the worst comes to the worst, if abakatoliki tulina omukyala gwe bayita omuseesa tulina abakyala abo abatuteekateeka nga tugenda mu bufumbo. Bw'obanga ddala olaba nga tekyebeereka osobola okugenda ew'omukyala bamuyita museesa. Bamuyita museesa. N'omugamba kuba kati edda simanyi we byatambulanga naye essaawa eno tulina abakyala abo be batuteerawo mu church abatuteekateeka omwami alina kukola bw'ati omukyala alina kukola so omukyala oyo nze ndowooza ye yandibadde omutuufu totawana nagenda wa father kuba si mufumbo. When was the last time you went out with your husband? With my husband a month ago. That was last year, December. Mugenda ddi kati tuli mu January. Mugenda mutwalako ddi wawe. Tugenda kolayo ki? Mugenda mwali mugenze kolayo ki? Tetuli nnyo ba outgoers. So you live at home all the time, no traveling? Not all the time because fena tuli bakozi. Nkola nnyo akola nnyo kati mwesanga nga temulina nnyo na budde bugenda wabweru. Obudde bwe mwandibeddeko ababiri waka nga mubondi ng'ate mubumale nga mugenda bweru. What is his best color? Omwami wakaja asinga okwagala? Omwami wange muntu wa blue. His best food? His best food. Mugamba bannaye Sharon nze mufumbire n'emmere. Musajja wange ayagala nnyo emmere. Ayagala ettooke n'ennyama. Ennyama ya boxi. Any kaseera nga nnyama. Kyekisinga okusanyusa mu love n'ogamba for the years I've been in marriage this has kept me in marriage apart from kids and love that major thing n'ogamba Sharon kino newe mbanyiize ntya kino kyo mu bufumbo kinkuumidde emyaka gino gye mbaddeyo era nga nkyaliyo. Ekisinze okunkuumira mu bufumbo ng'ovudde ku baana ye love eri exceptional gye nfuna okuva ow'omwami not just love but the pampering. Wow. They pamp you like a baby. Baby. Ontukulaba bulabi naye ate eri oli baby. Ontukulaba ng'omukyala omukulukulu anenkana naye eri oli baby. Wow. When was the last time you bought him a gift? You n'omutwalira akalabo? That was in Jan. It was 4th
24th January. Even a birthday? No. Just for Mwayo Bika love. Just na Mwayo ka New Year's. Soko waba baka bachalo baka usembayo tugende. Tujaba naye kuna kuzomezi nga 14 tusaba oberewo ku Valentines. Obere one of our guest speakers ate munango yogereko eri abawala abachala abali mbofu nga bebe bawulya bibatamye bibaboye. They are like marriage is boring Sharon. Teri chipya neje twitutudde kubanga twalayira mu bulungi ne mu bubi tulina okufumba. So a short message to them. Meanwhile tujja kuba naye na kuzomezi nga 14 wali ku Canadian Hotel akiriza mujje ate tugenda kuba tunyomerwa. Abachala kyensooka okubagamba beera omukyala ow'amaka, beera side dish, beera girlfriend, beera sugar mami eri omwami. Sugar mami nga munene, sugar mami agaba ssente kugenda zijja omukyala w'ewaka. Tokola. Bagambe. Newoba tokola tofuna kameeza. Okay, ofisaako. Yes. Sugar mami bagaba. Ebyo byonna tokkira omwami wo tomuwa gaapu. Tokkiriza kukaddiwa. Tugende mu gym, tunywe amazzi agabuguma, tulye fruits, tukole buli ekyetaagisa okusigala on point. Abaana banyiridde Kampala wano. Nice. When you look, I sing an olubuto olutono. Bizibu biri wano. Abaana banyiridde Kampala wano. So tokkiriza kusigalira mabega, towa mwami wo chance. Abantu bajja gukusalira. Bagambe n'omusajja naawe tomunenya laba bwofaanana. Otegeera. So towa mwami wo chance. Ate tobeera mu bulamu obugamba nti bwana andikawo. Bwana akulekawo si yakuzaala. Tokuze naye. Otegeera. Ojja kufuna omulala ng'ali far better. So gwe kola ng'omukyala ky'oteekeddwa okukola mu butuufu bwakyo ate kikole ng'omanyi you're living a lifetime like he's your partner forever. Is your partner forever. Munaye batugambye okukola facial gym, beera side dish, beera buli kimu si byabamalaya nga mukirowooza nti omuwala wabeera ng'agenda mu gym wabeera ng'alabika bulungi alina enjala eziri painted nti oyo malaya nedda. Akiyamba gwe mwami wo kubeera ng'asanyuka. N'olwekyo tweddaabulula abakyala atweyagale. Self love. We lack self love. Wetufumbirwa atulowooza tusigadde kwagalwa babba baffe bokka. We need self love. Gwe nga weeyagala ng'olabika bulungi. Bannange sijja kwogera nnyo tujja biddamu na kuzomezi nga 14 ate mbaagala nnyo ate munaye kambeerekereze naye nga mbajjukiza 14 Canadian Hotel Kaguje red carpet event. It's lovers day mujje. When was the last time omusajja we yakolako ng'olina makeup mu face? Nawe yakuwasa waddawo wako manyi yakuwasa oli awo kya bulijjo. Ka makeup yambala kagoya akalungi kagule nga takamanyi ajja mugambe yambala na buku nga table tugendeko out banyumirwa ebintu ebyo abasajja n'olwekyo tuzze omukwano engulu. Love is beautiful guys, love is beautiful. Love is beautiful. Kale katuberekereze enkyalwa Monday nja kubeerawo nnyo ne Hudson Kigozi ne Salongo Lusiba nkoze ne Nuwa ate wamu ne ingini Dong Peter nkutubiddeko nnyo ate mwena mwebale nnyo kuba nti mubaddeko ne baby girl. I love you very much. Webale kuba nti ozze naffe olunaku olwaleero musule bulungi. Meet tomorrow ku makya nga tugenda ate okukola. Musule bulungi. Ciao.